tusobola tukatundira ebweru kitegera sometimes sente z'ebweru ziba ntono naye woziza muzeawa muze Uganda ziba nyingi wanu tewali musajja asobola kuwa 5 short je mitwala 5 nga nkuwaga ati ati bye nkugamba mpozi nga nkasuubulira ddala nenga bambi nze ndiye no ndikiriya abaloza Brenda yetundire no nze sisobola kwetunda singa nali wa kwetunda nze singa ndoza bantu lwakuba sente zenjagala tebazirina okitegeera buli ajja n'omulamulira ng'awummula ate nze mbadde njagala love nze Brenda bakyankwana kyovula sina musajja ateseetaaga musajja wange tudde ku kirala sikumanyi tomumanyi okay awo ntegedde obulungi olwo mbeere badde ng'etambula mu Dubai omwo tuwulira abaana tebalina mirimu abaana basula ku streets okay bana in China Brenda ageza kuba nga tubuulira the inside story about Dubai ebigenda maaso ku bana Uganda Dubai bitugeza kuba nga tunyumyamuko tugeza kutunya ensobi ezo nkomyo nnyonnyola ba fake agents nompande ekyokulabirako oyo ashakama kasoga si kasoga musoga anti katono katono naye ozole yalanka kati wado kyangamba yagaze n'agamba atya Dubai wala emirimu choka yakagenda tanamalako visa change wala emirimu yakagenda bugenzi yakagenda ate netena baada okankubulirako kino omanyi bino ebintu Dubai y'omuntu kasaba labo ina followers olinga ina ka company kasta oja no bakugamba kwata video like ngola go signinga then if abadieno abakufollowinga webakula abagamba oli yakoze ki yafunye omulimo bagamba konguzi nebyo bibiri fake mubuze fe nze mbaddeyo nga malaya naye nga ndina mikwano gyange endala gikola ebyo nenga basiiba bakaaba just bagamba sayininga fe wetukulaba bali balooza wafuna omulimo naye nga tofuna n'okubasasula tebabasasula kati eyo ashakama yagenze n'agamba abantu mbeno wala emirimu bikibambi Dubai yatabukidde ddala tewali mirimo you know the problem naye nga gwe toyina mulimu you want me to show you my contract I just don't know abana abamu or you just want me ndete ebipapula byange ebya contract zange mbalage nti this is where I'm working. Now I want to let you know that nze nkola kudakuni documents and clearing services. One, I'm not an agent mudakuni. I'm there and I'm working there. That's the problem kati mufunye right now nti mugamba kama agent is a city agent right now nze ndi mu company munda so if you say that sina mulimo bakuita nambozo Betty thank you so much abana babadde basulanga ku union bana bawala basula ku jako bigundi bana bawala basula ku baniyansi nga bakazi balungi nenga akulaga tasobola kwetunda nenga kugamba talina kyakulya talina wakusula visa change yagwako bamubba sente zenga olira ebyo mbeno wala emirimu tewali mirimu bambi era omugezi yena amaiza nga yetunze kati akavu yako kati nga ashakaba bwe yayingidde akavuyo katandika katya omuntu kuba batu baveno nga company za tours basubiza buli kimu byononekera wa nsomera amukawo Jessica saba kulaba ngo ina followers kati vako ba followers ngamba abalala bajeno abalala kuba katulo ashakama enzo kwa ina following ngambi ashakama chengamba nze nchimanyi nze naberako n'abantu ono ogundi wakasaba mwogera akozisanya abantu wa company yefula wa company nze yangamba nange ngende nkoleki nsayininge nenze nemugamba nze si faking life already sigenda bikola singo ngamba mbikole kitufu singo ngamba baze babita ambassador nga ola bakosanya akagambo ambassador yes brand ambassador nemugamba munange nze naye waba ngambye mfuke ambassador ino kunsasura ate nyino okukola ebiribyo nze si faking life ndi mwana wo mukiga njogera amazima sijja bikola Jesse nga yagala nkolenga olaba ashakama baba kwate batiba gambe yafuuse ambassador nenga biba bibi si bituufu it's okay laba na Uganda tebe yagaliza ukakasa abana Uganda bano abalalanga siba malaya tebe yagaliza katalaba go yakave Uganda abana badye babona tebayina mirimo lwaki tebajiwabo ababaddeyo olusinga mikwano gyabo lwaki bajiwone yakave Uganda just batijja
si bituufu abaana tebalina mirimu bali okubaniyansi babona nze bangi bayingira inbox zange nga badduse ne mu biyumba naye ng'akugamba sobola kwetunda ng'akubuulira ennaku gye yayitamu ng'awa sente ze nga bagamba ki agenda kufuna emirimu naye nga si bituufu era bambi ashakama sikumanyi nyonze nkulaba ku internet naye lekerawo bambi ababitegeera kyobula abaana bamuvuma nnyo ababitegeera ekizibu alina omuliro naye nga bye yasayininze si bituufu Dubai tewakyali mirimu gyesibamu n'abaana ba kampani abakola babasala sente babasala sente baba emitwalo 8 gwe bali bawa miliyoni 1.2 babawa emitwalo 8 babawa akakadde tewakyali sente bintu bitambula si bulungi alina akatono Dubai yonna ng'ovudde ku banneeko ng'ovudde ku ba street yonna kale gyafudde n'abali mu kampani tebabasasula bulungi munda so if you say that sina mulimo bakwita nambozo Betty thank you so much akakavumo kalungi ongambye eki komanyoko it's a very good question it's a very good perfect word thank you so much darling I love it that way anyway Nikola munda mu company yes I'm not an agent era ojja mu office ojja kunsangayo omulimo gwenkolayo gwamaanyi nnyo nti even if I come here and explain era tekikola makulu because some of you mututeeka wansi nga mwagala tutegeera nnyo and some of us we are not ready to give you that space but I'm not an agent naye ndi mudakuni documents and clearing services era nga ka contract kange akekitiibwa nali nakakasayininga bamikwano nga ka contract kange kali wali katudde oba kebase ku bwaguga y'obuliri bwange so amazima gali nti abadde bagamba agent naye ate nga temulabanga ku contract yange n'ebintu ebirimu plus the offers and everything njagala bategeeza nti I'm not an agent I'm just there in Dakun documents and clearing services waliwo abuziza how much is freelance visa just contact us because munange nyinza okwogera omudidi ogw'esente wano ku freelance visa gye tukola then omuntu omulala natwala price yafeeyo nagamba ate nze mbadde mbawa ku 5 kambawe ku 2 so mukwano just contact me then tuberenga tusobola okwogera our bay is flexible yes our bay is very flexible tujasigalanga tubakolako come rain come sunshine nze mbadde nanga abaana nga bankabira tuli mu kampani naye twagala vayo batusala sente abamu tebakyakola abamu tebakyabasasulira ddala kati govaayo otya n'ogamba Dubai wala emirimu nga tegiriyo kale emirimu gyegiri naye gwe togirina ye kenyini talina mulimo Dubai though kanti bagambe kino mbadde neerabidde mbadde nkyogedde bubi Dubai wala emirimu kisinziira oyina sente zaki za commission bakiyita commission yes. Dubai wogenda ng'olina commission owemmeka oyo waliwo omulimu ng'ogenda kufuna miliyoni 3 miliyoni 3 ng'okola mu Bachina nze nina mukwano gwange bamuyita Julie ng'akola mu Bachina yafuna omulimu gwa miliyoni 3 nawayo commission wa 1.2 kamu abiri yagufuna era nakolayo myezi enaje emyezi 6 navayo nafuna bed space naye ate omulimo gwa commission tobeera gwa company mbogenda kumala contract nedda kyobala bagamba teeka mufune newe ogamba ogenda kuzunga webati mbu byabwerere tewali mirimo sijja balimba commission ogula buguzi mulimo okolayo emirimu gya myezi 5 woba oyagala n'osigalayo woba oyagala n'ovaayo kisinzira pulani ze wezibadde okitegeera Dubai wala emirimu naye ng'olina sente nezino emirimu z'obwereze babayitira tewali mirimu sijja balimba tewali ntera okulira ku mboozi nti abaana basula ku streets wansi tebadya tebakola ki era waliwo obuvubuka obutunda amatooke bagamba abaana babakirako ku bwerere kasita amuwa amazzi amugulira amazzi amugulira shawaroma amutwala n'amwebasako olunaku olumu tewali mirimu abaana bawala babonaabona naye lwakaba beefula tebasobola kwetunda nze natuuka n'ekisanga sikyalina kisa nembavaako nze kasita ondaga tosobola kwetunda ate odyeyo bakuzinira bwereere obonaabona osula wa bweru mbasinda kyenkwagaza lwetisa abaana kwe bafiira tuzuulira nnyo bonna bafa bakomezebwawo oba akisinziira
kati waliwo okufanga wava mu company wabanga wava mu company ng'emyaka ng'ebiri wofa passport yo abamu baddukayo passport ze nga weeziri then wogenda ku poliisi babinoonyerezaako wali woofiirayo kyabbeeyi naye eno Uganda oba toyinayo abakuwa ssente ofiirayo bakuziika mu musenyu then woba kampani yo nga tekuvuddemu ekuteerako ekitundu nawe ne weeteerako ekitundu ne bakukomyawo family ne kuteerako oba bagobero bazofa woba tosasudde ssente omulambo eri ku Grace ziba Amerika 3 ebiri je miliyoni 2 just okuleeta kasita ofiirayo woba tozina bakuziika mu musenyu banja baziikiddwayo nnyo era kyobola banange nze natya nagamba mukwano ng'abantu batandise okukuta abantu aba Nigeria nagamba nze nfiire eno olwedde tetukyakola tusula mu nyumba naye ngamba kanzije tulina olimbo gye baziika bannayuganda bokka mu musenyu tewalaba olaba abaziika mu president lwakuba ye kale basiraamu naye waliwo elimbo muliyita elimbo mochale basiika abanaku biki ebyo gubeera musenyu va ku guno gwa white wabeera ebisenyisenyu ebyeyo ya ate tebakirizayo bantu bangi mugenda nga muyiikuula nga bakusuulayo gwe ng'oba owedde kyobala sometimes olaba embeera ng'egaanye ku kyeyo kyonna komawo teweekaka mboyagala kusanyusa abamedia bagenda kulaba ogenje ku Burj Khalifa weekubiza kifaananyi balooze ng'oli bulungi naye nga tewali bulungi bw'olina kyobala sometimes naye sitambula naye nze nga ndi bulungi nkola ssente naye obuzibu bw'abaana bano abakampani abava Saudi ne bagenda Dubai ate tebakulimba e Dubai bw'otuuka ofunirawo omulimu abaana bava eno nga bakopi tebalina ssente zinoonya mirimu ne babeerako batandika zi TikTok eno wali emirimu biki tewali mulimu nze nkubuulira tewali mulimu e Dubai mpazi goyina ssente zo eza commission ate n'owoba ozirina omulimu tegulabikirako abasooka kukufera osooka n'osasula olina akufera anti luwoofunira omutuufu lwaki buli omu agent e Dubai agent babbi ndaba kati omulimu gw'agent e Dubai muyitirivu nnyo muyitirivu nnyo kati olaba n'oyo omusoga yabeegaseeko mbu naye agent waze bangi bajja mu inbox zange Emma tuwa abaana babbi bameka bakakubirawo kati waliwo omukwano gwange yali apangisa ne mu bed space ne bamugomamu nga talina ajja okusula naye nga akulaga tapowa era kyayita abaana okubawa emirimu naye nga talina naye bamugoba ne mu katanda naye bamala ne bamukuba bamukutisa ne toyi wabirabanga bannayuganda babakubangawo buli lunaku ate naye abannamawulire abasinga tebalina nabyogera lwakamazagala koogera nze ndinabe abannamawulire bemulaba eyo abakola zi interview tebalina nabyogera bali ku overstay tebalina ababeefuula mbu bayamba mbonayagala kudda Uganda biki nabo tebalina ababeera eri abasinga bali mu mbeera mbi ate beefuula lwaba asagala kwogera naye abaana bafekinga life tewala atafekinga life mwe bemulaba mbu bayamba bemulaba ku media mbu bayamba nabo bali bubi nnyo era bo be bayamba mwe ababalaba ne mubakwasibwa ennaku we bafunira nenga waba afunye ekizibu mpozi nga poliisi emukute tasobola kudda eno e Kampala nkufuna bulungi nnyo so kati abidi start kuba bena n'ebintu byogedde naye ate eri ebirungi ebbanga lumaze mu Dubai ogyenyumirizaamu ki ebanga lyemaze mu Dubai ebanga lyemaze mu Dubai bameze sevuma bwa malaya kyobola banze nagamba siri kyevuma oba banvuma oba bankola ki nze nave waka nga we nayogera from beginning nga omanye era ab'omukyalo nze last born ewaka naye nga tulina basista baffe bazimbye amayumba gaabo balina ssente naye nga tebasifa ki naye ate nga abaana baabo maama yakoza yabakuza kale ffe twali tetuli bubi nnyo okugamba mbu tuli bubi nga ogamba bano babeera bubi ku kyalo naye nange nze siina mwana siina gwe nkolerera lwe nafuna akasente naye ngamba nange nkangezeeko okukola ki okukyusa ewaka kyekyo kyeneyimirirako ne famire yange yatuuka ekiseera nenjagala nze gwe bali tebaagala naye batuuka ekiseera ne banjagala nange ng'omuntu kale nga nze nenfuneyo n'obwange nga Brenda okitegeera naye nga kyeneyimiriza mu bwamalaya bambi obwongo okukula ne famire yange okunjagala okugisanyusa okitegeera nze kati nowengenda nze negundi ebya mama byonna enyumba biki babiteeka mu manya ga Brenda byonna empapira ne bafa bwe bati ebintu byonna byange
kambuze ekibuzo kimu family ye kimanyi nti wetunda nga omanyi era omukazi abakadde omuzadde abatasobola kola ki kwatulira nenze basisita bange babigamba nga bamaama oyo no machu biki esente yetunda machu malaya which is okay mama namugamba oba malaya kasita asobodde kumpa buli kichenjagala basisita bakimanyi osegeera lwakuba kale omuntu walaba nga otandise okufuna ku sente abata kyakwagala nze tebanjagala mu family tuli bawala abo tuli mukaago muvubuko omu bawala batano mama wono omwana yanjagala yes naye abalala bonna tebanjagala nore nagenze mu kyalo mbadde nga nsindika sente z'okuzimbira maama nga nsindikira ono buli kimu nowe mbadde nga nakatuuka wano sente mbadde nsindikira maama wono nga yakolako buli kimu until we nagambidde kangende waka ndabe ki sente ze nasindikanga bye nakola nga babikola ate okutuuka nga babikola alhamdulillah naye nga basisita bonna babaddewo naye nga tebambuuza nga maama wono omwana nga gwe nkwatagana naye bonna banvaamu so family yakukyaba lwekyo olwokuba wetu basisita bange banvaamu lwekyo ya nenga n'abamu mbayambye nyambye abaana baabo mbasindikidde sente nabo mbayambye ngabo naye ne batuuka ekisanga tebakisobola nagamba okuyamba kibi nze basisita bange mbayambye era ono sisita wange agenda kubiraba ono mukulu era abafolowinga ogenda biraba naye okuyamba kibi mu bawala batano nze last born naye byenkoledde family yange mama yebazanzi n'ebintu byewaka byonna babitadde mu manya ga Brenda naye ate bamaliriza bakuvuma ate tebanvuma ngamba bana basigadde basisita bange abakulu kyokka bakulu naye nga basigala banvuma bampalana n'okumpalana abamu n'abampalana nze mbasinga n'obasinga baddeyo abamu bapangisa baddeyo obufumbo bwabalema okitegeera naye nze n'olaba ompalanira bwerere gye bali kugambya lwe nagenze ewaka babadde bajja kati waliwo sisita wange ow'ebweru omukulu n'agamba bali mbu mugende mukube ebifaananyi mulabe nga waafaanana nga tweyitawo bati nga nze ne mama woono ffe baluganda era kati ewaka manyiyo maama ne medias mama woono omwana ne taata kambuza ekiri ku personal ntera okulaba malaya abangi nga balina zino tattoos tattoos zina simbo ki kunyumisa mubiri ya tattoo enyumisa mu mubiri kubangira ndina neno okukisawe kale omubiri gwange gonna guliko tattoo kati omusajja bwayambula nalaba ku tattoos ezo tattoo zinyuma bambi nga oli ku buliri nga weeyambudde zinyuma nnyo zinyuma teziriko kabiko nakalala ebyo ebimpulira biri mu bagundi basiraamu n'abasiraamu ate kati babyekuba naye nga tattoo terina buzibu okay oyina kyogeza n'ongamba bino katugende bit personal ogezeeko bitugirayo ogenza n'otugamba nti tonna kyoyagaza abasajja nze omukwatira okubeera omanyi n'ennyambayo oyina eyange tera okulaba sitasizo lwaki opositinga nnyo abakazi like abasiyazi like bedo ebyo bintu babimbuuzaako nnyo ne bambuuza Brenda opositinga nnyo abasiyazi balaba nnyo mu bapositinga abakazi ya ne kugundi yange ya WhatsApp natekako lesbian biki ebyo yes buli lunaku ze ndabako posting kugamba yo ogenda kujja ku WhatsApp yange ngomanyi Brenda kyeki nze kuvedda saagala abasajja otyo abasajja just bya sente okitegeera byali bya sente bayidawo byali bya sente kyovola najje no kale nempumbula nagenda n'okuva e Dubai nze nga sikyakola tugendawo wenanyonyola kubanga nze this is for the public. Okay, before nabadde bisexual before nga ndi Dubai nali bisexual nga nkozesa abasajja wenkozesa ki abakazi like abasajja ngo bakozesa lwa sente nenga abakazi obakozesa lwa love okitegera like mu love ngo okifiringa kyeki kintu kyokola ngo okifiringa kyeki bayita bisexual by right now si kyali bisexual kozi n'abasajja sikyabakozesa sibeetaagira ddala katoliki ndi Brenda katika no Brenda gezako kuzira mbyengezako kubuza bwe twatuvudde ku ekyo kati buli njala nyo buuza ku bantu abakola obusiyas bambulire their life n'obulamu butambula feeling y'okwebaka ne mukazi munno kansoke ngambeko kino ekitu kyayisa abasajja tebalina responsibility okitegeera n'abasajja mulina ebintu bye mukola nga mupakuka nnyo
Nekirala, love is love. Love is not about sex, just love. Ekintu kasita obeera okifeeling, okitegeera? Yeah. Kasita obeera okifeeling. Tusomese kale. Somesa nze byakinoonyerezaako. I've tried okunoonya ba lesbians naye nga tebanzira mu bibuuzo ebyo. Njagala okubuuza. Sweetness y'omusajja n'omukyala ku mukyala. Anyway, if you're having sex with a man, n'okubanga obebaka na mukazi munno. Ku bombi ani asinga like kubanze toina nze ng'omuroza kujja ku bakazi. Kati nze nganze lwakuba kati nze nyambala namanyira kwambala ng'abakazi. Yes. Sagala byakunkwana nyambala ng'abakazi nze ndi ize mbeera what ne sagala byakunkwana nze mbadde Dubai abakazi nga bankwana biki abamu nga bakuwa sente era ng'ogendayo ng'omusanyusa n'okoma okitegeera nga bangula kale naye nze sambala kinga abasajja katate nange ku muntu gwe njagala nzaakwana nzajja n'engamba biki ng'okwana mukazi muno ya naye nga sagala byakunkwana okwambala wabati tekitegeeza mboba toli musiyazi biki just buba buteera bisoba oba kati nze ngoye z'abasajja saazikola ki saazimanyira saazimanyira naye nga nzaakwana so Brenda tebankwana sibyagala katade wemba enewe ebyo bintu bya mu buliri kale kati nga wabeera ne mukazi wo nedda nga wabeera ne mukazi wo samula muzigwamu yenze mukozesa ki ebyo bya mu buliri tobuuza naye nga just yenze nzaakwana era mbuuza ekibuuzo kyange kisembayo ku ekyo abasiyazi nabo bafuna sexual feeling nti olina amala. Of course sirika n'okusirika omuntu ng'omwagala omala bulungi nnyo ate ebyo bintu nze byampomera bisinga ne byabasajja era nze ndaba couples z'abasajja n'abakazi mgambo babiki okulaba omusajja nga kwanye omukazi olaba ng'ekitali kya bulijjo like anti ogambye nti bw'otunulira kapo y'omusajja n'omukazi nze ndaba babaliko ekikyamu nze biri fane like bibeera fane ate nze n'emikwano gyange singa nze mikwano gyange bagge abasinga bendina ku WhatsApp ng'okugyamu abanamawulire abasinga ku WhatsApp kugamba okyangamba mikwano gyange gisinga yes nze simanyi munange kale nakuva buto nze saagala basajja nze nakuva buto nga njagala ebyo bintu nga mbipostinga nnyo nga mpasupportinga era olumu family yange nengamba naye gwe olifuna omusajja ng'opostinga nnyo bano abakazi biki ebyo nengamba nze byempuliramu emirembe nze ne kati ku WhatsApp yange connection ndina ennyingi ez'ebweru America biki nga basiyazi basajja ku basajja bagge tubayita bagge ne ba lesbian jeje mikwano gyange giri ku WhatsApp nze sina mikwano gyange emirala lwaki togenda n'obabeeramu waliwo ebya sente nze waliwo connection zendina nyingi nga bagala kuntwala kyobola nazze eno nsooke mpumulemu okitegeera ya nsooke nsotolinge bulungi kale kaddamu kano okulabawuliriza mukazi n'omukazi kakyawo ke bakozesa akawoomesa ennyo ebintu ebyo bya mu buliri ate nja kuba neeswaziza bw'oyogera ekyama oba kisobola oba kijjeeyo nja kuba neeswaziza ebyo bya mu buliri tosobola byogera naye just biwooma nnyo biwooma era tosobola kumbulira omusajja abasajja nalimba ate nalimba wenjagala nga nfuna sente nga nseeka mu mukazi nga ndi bisexual obulamu nebisogera nga butambula nange Dubai abakazi be balya na sente zange zasinga buuza Brenda wakuula nga bakuula abasajja ng'okuula abasajja n'abakazi bano ne bakuula naye most mbadde ngula baguzi like mbadde ngula buguzi okay ng'omukazi omuwa sente najja n'abeera naawe oba wiiki n'addayo naye ate nga mbadde ne mukazi wange bambi mbadde ne kakazi kange lwakuba nakaleseeyo bakayita oba wali omufollowinga ku TikTok gyali ewakingisa kakazi katono kaddugavu ku TikTok gyali kati yabadde nga akolanga mukazi wange lwakuba namuleseeyo kati muno mu Uganda mwebali group nene nnyo obanoonyezaako abasiyazi gye bali naye ab'Uganda tebalina sente nibwe buli wamu okubawo sente tebalina sente mbadde manya abo balinako omukwano abasiyazi tebalina sente kati ate nze ab'Uganda kati ate nze nga Brenda nga wenamanyira kugula abakazi b'e Dubai kati ate nze wano onoonya n'owoogula ekisooka abaana b'e Kampala beefuula abasiyazi naye si basiyazi balina ba boyfriend ate ogambe mbu oli musiyazi bwe si bwe busiyazi obutuufu bwe buliwa omusiyazi y'omuntu basajja ate n'owoba
ngoyina okwambala kondomu si bya boyfriend okitegeera ya si bya boyfriend naye abaana beno atayina girlfriend kati byebiki byebirwadde omwana ogogenda mu kali konzizaako nti omuntu abeera bisexual abaana beno balinga abaana abasajja nga wabeera n'abakazi ne bakazi banne ya kati atenze kati mu kwebuzaabuza mulwanyisa nedda bana bakyabafuna anti abaana tebasalawo abaana bakitwala bubi ku TikTok ogenda kuba ozungu olabako Rainbow kala Rainbow bendera naye nga bamu tebamanyi Rainbow kitegeeza ki abasinga baposting obafa ofani naye tebamanyi kye bitegeeza kati nze amanyi kye bitegeeza kyobola nava mu basajja kati ndi free Rainbow itegeeza Rainbow ye bendera y'abasiyazi ke kabuliro ntiro kala bakozesa luwa wow au mchaura na story mpanvu nnyo tegwayo so tugeze okubanga tuwumba live on TikTok wejjusa okubeera followed up kuba oli famous numbers kweziri muvuyo kigo kisanzeemu omuvuyo nze sibirabye mpoza abantu okuvuma bakuvuma obukola otya nze waliwo benziramu kati waliwo yangambye juzi mbujjangu esawudde okola obwakadaama nze nagambye nze Brenda nkutetowe kati ngabo bendaba nesijirinamu buzibu sijirinamu buzibu okay then osubira ddi okuteeka emondo kugomola ofumbiro olabe n'obulamu obudda kukiddako like osubira ddi okuva mu bulamu bw'olimu oshifting odde ku bulamu obulala bulamu kyati nfumbirwe ozaala abaana okuzaala njazaala osobola kufuna omuntu ne baba kuba empiso nawudde amazzi geno gakubaga milioni 7 bwemba njagala nsobola ofuna omuwala gwe njagadde seyo nabo naffe tuzaala bani ba homosexual nze amuntu bagge balezibia ne muzaala mutya bako sente zo bakuba amazzi okimanyi nti omwana tabako taata we which is okay nakugambya love is love as long as mwena musazeo love is love still leo sikitegera bulungi yakwagala kujimulungulamu kale sibula abantu bafe bambi abagala Brenda Miles mbatumidde kyemanyi mugenda complaininga kwene ombozi naye njasigala nganze abanjagala mujja kunjagala nga Brenda kati mwabefula abasenga sibamanyi ate kati ndi Uganda bambi abali banvuma nga mumanyi siri mu Uganda ndi Uganda kati kyenjogero laba nkyogedde nga ndi mu Uganda gendera ku ekyo kyenjogedde yenze Brenda sikyuka kati ninyo katono nnyo kuva ku macha unze bwasana ndabo postinga time for drinks sawa bina obale chupa mu ngalo yakuwase chupa nanti kati nga olaba nze limbadde nga mu vibe wanange wentuso anongamba bakwe ku bia era ne kati ndi mukunywa kati nga wenzukuse ndaba kati sina bya okukola tumayo nembera mu vibe ate nekirala banange twajja mu vacation twajja kunyumirwa njja ku sente zo dia kusente nze kuvaro inaja siwumula oja buli una siwumula ngenda mu kirabu lwakuba kati obuzibu ndina simu 2 ate obuzibu ngenda ne simu emu etali mu line kati video zona singa ngamba postinga singa obiraba lwako Moses postinga naye ngenda tandika kozese ne mu line nze najja kunyumirwa si pressure no najja kunyumirwa nga wendeta wanu wabera vibe ne tuleta we byana lwakuba gwakajofune namba yange gundi yalaba status naseka SB wanu wabera vibe ojja kuba olaba status zange anziraba mpula nesikeyo mu cover gwe tunaziraba olaba zineza bia just nja kujja lume tabeko mpate zibera wana epate bera wano tebera muya tebera yabasajja era pate zibera wane wakazi abasiya ziboka boka ya pate bera wane wange yabasiya ziyoka kali zembatadde